الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين. نحمده تبارك وتعالى ونشكره على جميع النعم التي أنعم علينا، ونصلي ونسلم على حبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد atuyongera yo maaso mu kitabu kyaffe ekya tawhidi ekya sanatu athaniyatu athanawiya. Kitabu kino kya tawhidi kya siniya 5 atuyongerayo mu maaso tugamba twakoma nga tugenda ku hukumul halaf. Hukumul half nti okulamula oba okulayira. Kulamula kutya? Okulamula kukulayira oba okulayira kulamula kutya mu Busiraamu. Darusu athani era nga ye darusu ey'okubiri mu kitabo kino eno. Tugamba abalina ekitabo ekyo ogenda obikulaawo n'ogiraba peegi gye tuliko, peegi eringa ya 6 era ya 6. Tugamba nti ajma ahli ilmi ala jawazi lhalfi bi ahad asma Allah ta'ala al-husna au sifatihi al-ula. Tugamba nti abamanyi bonna begatta oba abamanyi bonna bakkanya naye nga tugamba nti begatta ku nsonga y'okubeera nga bakkiriza okulayira nti al-halfu jaizu, nti okulayira kuno eno kuli jaizu mu Busiraamu. So bonna begatta ala jawazi lhalfi nti okulayira kuno eno kuli jaizu, kukkirizibwa mu mateeka g'Obusiraamu, kukkirizibwa mu Busiraamu bi ahad asma Allahu ta'ala, ng'okozesa erimu ku mannya ga Allah tabaraka wa ta'ala ag'ekitiibwa, al-husna amalungi, au sifatihi al-ula, oba ng'okozesa ekimu ku bitendo bye ebya waggulu oba eby'enkizo eby'ekitiibwa. Tugamba nti wakhtalafu fima ada dhalika, ne baawukana ku kyawukana ku ekyo oba ku ekitali ekyo, baayawukanamu naye nga ku ekyo bonna beegatta ne bakkiriza nti okulayira kuli jaizu. Era bakubuuza nti ma hukumu al-halfu, tugamba nti al-halfu jaizun, okulayira kuno eno kukkirizibwa mateeka g'Obusiraamu. Naye baayawukana ku kitali ekyo. Mu njawukana bye bino nagamba nti wa mimma ikhtalafu fihi, wabula bye baayawukanamu ekisooka agamba nti al-halfu bismi min asma'i llahi allati yusamma biha ghairihi, nti kwe kubeera ng'olayira n'erinnya lya Allah naye ng'erinnya eryo liyitibwa ekintu ekirala kyonna ekitali Allah tabaraka wa ta'ala. Abamanyi bakyawukanamu tekikkirizibwa. Nga nagamba nti wakadhalika al-halfu bighairi ismihi, era nabwe kityo n'omuntu okubeera ng'alayira n'erinnya eritali linnya lya Allah tabaraka wa ta'ala. Gwe n'olayira n'ekitali Allah tabaraka wa ta'ala, oba n'olayira n'erinnya nga si lya Allah, nga abalayira Ssaabasajja Kabaka, okufiira mu kitooke kya Gonja, abantu balayira ebintu eby'enjawulo, laddu ekubye okunkubiranga wano, bwe bityo abantu balayira manganzaala, balayira mama baabwe ababazaala, abanyoko, modro ebyo. So agamba wano eno nti ekyo kyo abamanyi bakyawukanako. Nahawu ekyokulabirako, ng'omuntu agamba nti la amrullah, ndayira n'okusigalawo kwa Allah. La amrullah, amuru linnya liweebwa ekitali Allah. Amuru kitegeeza obuwangaazi. Wal muradu bihi agamba nti al-halfu bi baqa'i llah ta'ala, omuntu nalayira nti onayira n'okubeerawo kwa Allah, okubeera obw'olubeera bwa Allah, nti ye Allah waali lubeera tagenda kufa. Wa hayatihi, n'obulamu bwe, ndayira obulamu bwa Allah. Nga ono agamba ndayidde obulamu bwa mange oba muzibiti, okufiira wakati mu kyaki oba mu muzigiti, bamu balayira ebintu ng'ebyo. Kati agamba nti wano omuntu okulayira n'agamba nti la amrullah, ng'ategeezamu nti ndayira n'okusigalawo kwa Allah oba hayati, ndayira n'obulamu bwa Allah. Ekyo kyo kiba kyawukanye ku siiga ey'okulayira. N'agamba ekyokubiri
nti wakawuluhu n'ekigambo ekyo n'agamba wakawulihi n'ekigambo ky'agamba nti bihaqillah n'alayira nti bihaqillah kyo tekiikirizibwa wakawulihi n'ekigambo alayya yamin kulayiridde wakawulihi n'ekigambo kyagamba nti ilmullah era n'okumanya kwa Allah ekyo watulayidde kama ikhtalafu fi lhalf bifi'lin min af'ali Allah ta'ala era nga bayawukana mu kulayira ng'okozesa ekikolwa mu bikolwa bya Allah tabaraka wa ta'ala kubanga ebikolwa bingi Allah byakola nga n'abamu waliwo ababyegezaamu ne babikola ebirala n'ogamba nti baba omuyaye gundi alina amagezi kati kutolayira mu mbeera bwetyo oyinza okukolesa ekintu nga kisobola okukozesebwa ne ku kintu ekirala kati mu mbeera bwetyo tekikkirizibwa kubeera ng'okikozesa mu kulayira. Netugamba wano nti wakad warada annahayu anhu fi iddati ahadith minha agamba nti wakad warada anhu era bwe kityo walipootingibwa obujulizi obuziyiza annahayu anhu ng'obuziyiza obwo nga buziyiza okulayira okwo kutubadde twogerako wali eri fi iddati ahadithi mu hadithi mpitirivu minha muzo ezino wano wamanga hadithi esooka egamba nti ani Abdullah buni Umara radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. agamba wano mu hadithi eno eva ku Abdullah buni Umara radiyallahu anhuma hadithi eva ku Abdullah mutawani wa Umara Allah bombiri abasiime agamba nti anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallama mazima omubaka wa Allah okusaasira ebyengera n'emirembe gibeere ku ye adraka Umar ibn al-Khattab yasanga wayasinga na Umar ibn al-Khattab yamusanga Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nabi yamusanga wa huwa yasiru fi rakbin nga atambula nga ali ku kyebagalo nga ali ku nsolo yatambula n'agamba nti yahlifu bi abihi nga alayira nani ne taata we ndayira kitanga nzaala ndayira taata wange bwe nga balayira wano mu Uganda oba mu Buganda ngamba nti ngalayira taata we faqala nabi n'agamba nti ala abange inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum agamba nti abaye Allah yabeera nga abaziyiza Allah yabaziyiza okubeera nga mulayira ne bakitaamwe ne bataata bammwe abazaala n'agamba nti man kana halifan yena ayayira yena abanga alayira falyahlif billah kirungi abeere nga alayira na Allah tabaraka wa ta'ala aw liyasmut oba asirike tosobola gamba nti wallahi tolayira na Allah togamba tolayira na taatawo tolayira na kufira mu kitooke kyagonja tolayira na kintu kirala kyonna ekitali Allah tabaraka wa ta'ala. So mu mbeera bwetyo netubeera nga eyo hadithi y'emu ku zo eziziyiza omuntu okubeera nga alayira n'ekitali Allah tabaraka wa ta'ala. Wano yali sahaba jalil yabeera nga alayira mu mbeera bwetyo nabbi n'amugamba n'atugamba nti inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum nti Allah yabaziyiza okubeera nga mulayira ne bakitammwe ne bataata bammwe n'agamba nti man kana halifan yena abanga alayira faliyahlifu billah kirungi abeere nga alayira na Allah tabaraka wa ta'ala. Oba olayira layira na Allah tabaraka wa ta'ala aw liyasmutu watosobodde kola ekyo kirungi weesirikire ebyokulayira bireke biveeko biganye. Hadithi ey'okubiri egamba nti ani Saadi buni Ubaida hadithi eva ku Saadi buni Ubaida qala yagamba kuntu inda ibni Umara fahalafa rajulun bilkaaba faqala ibnu Umara wayhaka la taf'al فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك وفي رواية فقد كفر. agamba nti hadithi eva ku Saad ibn Ubaida yagamba nti qala yagamba nti kuntu inda ibni Umara nti nali ne ibni Umara nali kumpi ne ibni Umara wali eri oyo gwayita Abdullah ibn Umara radiyallahu anhu agamba nti fahalafa rajulun bilkaaba omusajja n'alayira ne Kaaba
ono agamba nti ndayira ne Kaaba. Abamu balayira okufira mu mizigiti, balayira ne masigidi, abalayira ne Nabi Muhammad mu mbeera bwetyo. Kati ono ye yabeera nga alayira na Kaaba, ng'alayira Kaaba. Faqala Ibn Umar n'amugamba nti waihaka la taf'alu, obadde otya ggwe ng'agamba nti ng'olabye tokola ekyo tukikola, ng'olabye tukikola ekintu ekyo. Fa inni sami'tu Rasulallah, tibazima zinawulira omubaka wa Allah tabaraka wa ta'ala sallallahu alayhi wasallama okusaasira n'emirembe gibeere ku ye, yaqulu ng'agamba nti man halafa bigayri llah fakad ashraka. Nabbi yagamba nti yeena alayira n'ekitali Allah tabaraka wa ta'ala fakad ashraka, abeera agasse ku Allah n'ekintu ekirala, abeera akoze shiriki, kyemusinga okutegeera. Wafi riwaaya, mu riwaaya emu, eriwaaya walipootinga ne bagamba nti fakad kafara, abeera akaafuwadde. Eno riwaaya ey'okubiri mu Sunan Tirmidhi. Sunan Tirmidhi yabeera nga alipootinga riwaaya ey'okubiri. Then eri mu Sahih Ibn Hibban birakami hadithi eri ku 1358 hadithi eyo mu kitabo kya Ibn Hibban Sahihi. Then wano eno ey'okubiri riwaaya naye Albani yagamba eri sahihi, naye eri mu kitabo kya Tirmidhi. So tugamba nti eyo hadithi ey'okubiri nayo ng'eziyiza okulayira nekitali Allah. Wano Ibn Umar agamba nawulira omubaka wa Allah ng'agamba nti man halafa bigayri llah fakad ashraka, nti yeena alayira nekitali Allah abeera agasse ku Allah n'ekintu ekirala, abeera akoze shiriki. So obusiraamu abeera mu kaseera ako ng'abufulumye, fakad kafara, abeera akaafuwadde. Then hadithi esembayo ey'okusatu ku nsonga eyo, omujulizi obulaga kulamula kukulayira, tugambye nti bonna begatta kulayira nti kuli jaizu, wabula ne baawukana okulayira ekitali Allah tabaraka wa ta'ala oba okozesa erimu ku mannya ge naye nga liweebwa n'ebintu ebirala nga tokkiriza kubeera ng'olikozesa. Tugamba wano eno nti ani Ibn Buraida, ani Ibn Buraida, mutabani wa Buraida wano, ani abihi, naye nga ajja ku taata we Buraida, qala yagamba qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama man halafa bil amana falaysa minna. Nabbi yagamba mu hadithi eno Ibn Buraida nga atulipootingira, naye ng'agamba nti taata we yabeera nga amugamba, kitaawe yamugamba. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallama yagamba nti man halafa bil amana, tiyeena alayira n'amaana, falaysa minna, si wa muffe. Ekigambo amaana wano, amaana oba ng'obwesigwa oba eyo eri amuru min amurillah, simu ku nsonga za Allah tabaraka wa ta'ala. Tulayira na Allah si mu mbeera bwetyo nga tukozesa amaana. Era mu sharuhu ya hadithi eyo batugaana okukozesa amaana nti woba olayira na Allah, naye okugamba mbu man halafa, hadithi agamba nti man halafa bil amaana, yeena alayira n'amaana, falaysa minna, siwa muffe, siwa mu busiraamu muno, siwa mu ummati Muhammadi sallallahu alayhi wasallama. So okusinziira ku bujulizi obwo bwe tuva okulaba mu hadithi ezo, tulaba nti tokkirizibwa kubeera ng'olayira n'ekitali Allah tabaraka wa ta'ala, tokkirizibwa kubeera ng'olayira na kitaawo oba taatawo, era tokkirizibwa kubeera ng'olayira na kintu kyonna ekitali Allah tabaraka wa ta'ala. Ate ekisinga okuba ekirungi, instead of okulayira, at least beera ng'osirika. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Atugenda kudda ku darusu ey'okusatu oba darusu athalithu, egamba nti anwaa'ul halfu, emiteeko gy'okulayira. Tujja kubeera nga tulaba kulayira okwo kulimu emiteeko egy'enjawulo. Waliyo omuntu abeeraawo ng'alayira naye ng'okulayira kwe takugenderedde, abadde ayogera bibye n'abeera nga nakiyita ku lulimi sabaqa lisaani, oli n'alayira naye ng'oluusi ali mu kusaagirira. So tujja kubeera nga tubiraba. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.